musibe omubiri gwe musibe nayo embaga ya Edith Katende esooka mu nsinga ye y'okuzaalibwa yaliwo emyaka 4 emabega lwe yafuluma mu nda ya nnyina. Embaga ey'okubiri yamwongera erinnya eryokusatu afuuke Edith Katende Mufumbiro yagikola juzi wano nga 16 Desemba 2022. Kyokka bba yagenda okumukuba embaga ng'amaze ebbanga nga bali bombi nga Edith Katende alwanagana n'ekirwadde kya kansa w'amabeere nga Mufumbiro yajjanjaba era kwagumira. Edith yakadda abadde mu ggwanga lya Amerika yabadde mu kujjanjabwa obulwadde obwa kookolo. Waiswa Mufumbiro yakwatibwa nga 8 Ogwomwenda 2025 ng'avunaanibwa gwa kukola dduyiro gwe bayita ow'ekinnamagye. Olw'okuba alwanagana n'ekirwadde kya kansa nga ku Mufumbiro kwagumira, ye n'abamuli ku lusegere olwalaba nga bba akwatiddwa bamanyirawo nti yamwalula esiridde kuba bakisuubira nti endabirira eyinza obutasigala kye kimu. My husband is fully nominated era ngenda kati luzira kumugamba nti obuwanguzi bwaffe. Kaakano Edith Katende Mufumbiro embaga yeesembayo mu bulamu bw'ensi eno nga y'ey'okufa agituuseeko mu kiro ekikeesezza olwaleero. Abambadde ku lusegere bagamba ekyabba okuba mu nkomyo n'atuuka n'okuweza emyezi 7 nga tali naye kikoze kinene okukosa obulamu bwe. Nga omuntu walwala nga toli mukyala we ne oba oli close nnyo naye eriyo kyatagenda kola ki, eriyo kyatagenda kugamba, eriyo kyotagenda kulaba, eriyo n'ebyeyeesirikira ebiyinza okuba nga bimalako emirembe naye nagamba kato mukubidde nnyo essimu ndowooza kankole ki kankomaawo. Alwanya nnyo n'ekirwadde kya kansa. Kyeba discovering late kusaawa zino abadde atuuse ku level ng'eddagala lyakozesa yeetaaga $8 million buli weeks 3. Bannayuganda bameka abazisobola sente ezo? Ekisinga okubaluma kwe kuba nti ne ku lunaku dduyiro ayogerwako lwe yaliyo nga 12 Ogwokubiri 2025 Mufumbiro yali mu ddwaliro ng'ajjanjaba mukyala we kansa. N'obujulizi tubulina nti yali mulago ng'ali mu kulabirira mukyala we. Tegeeza tayinza kuzza musango w'ataali. Munnamateeka Sam Muyizi Mulindwa agamba Mufumbiro bwe yasimbibwa mu kkooti e Kanyanya baasitula omukyala okuba omu ku bamweyimirira. Tugamba kkooti kubanga kusalira mukyala wa Yuswa Mufumbiro gwakufa kasita omujjako amulabirira. Ng'ovudde ku ekyo yeetaga ne emotional support ye ku bulwadde obutali bwa bulijjo obwa kansa. Kino balowooza nti kkooti ejja kukiraba nga kirimu omuzinzi kuba Mufumbiro teyandiyinziza kwebulankanya butagenda mu kkooti we mwetaagidde ng'akimanyi bwabulawo mukyala w'omulwadde gw'aba asimidde obunnya. Bino kkooti teyabiwuliriza. Ensonga omuwaabi wa gavumenti gye yawa bwe bagijjukira mu kiseera kino nga Edith Katende mugenzi ebongera nnaku. Kyatuluma nnyo omuwaabi wa gavumenti bwe yawakanya obulwadde bw'omukyalo. Yawakanya ekisooka empapula ze twateeka mu kkooti. Yawakanya nti embeera gy'alimu yali yeefuula bwefuuzi omuntu asobola okuba omuyi. Omuwaabi wa gavumenti oyo yabalaatira nnyo mu nsonga eno. Era kye kimu ku ebyo ebyeyambisibwa kkooti okugaana okumuta kakalu kaayo okweyimirirwa. Nti n'ekyokuwuliriza omusango mu bwangu bagamba kyagaana. Kwa twali tusaba kkooti nti Yuswa Mufumbiro engeri gye tumanyi nti talina musango nti ne ku kitebe teyaliyo. Muwulire omusango mu kyo ky'omukuumira ku remand. Muleete obujulizi. Muwulire omusango mugusale kubanga tumanyi tebalina bujulizi. Bwe twogerera tebannaba kikola ne bakyamukuumidde mu kkomera. Ng'ennaku Mufumbiro zaasibiddwa nga tannawozesebwa zisusse mwezi eziragirwa mu mateeka. Munnamateeka Mulindwa agamba katono bakuba amabeere mu kyoto nga beegayirira kkooti e Nakawa emuyimbule awatali kakwakkulizo. Twayogera ebigambo n'amateeka entuyo ntandika zisaza bibatu nga ne mu kusaba okweyimirira okwe e Nakawa. Era omulamuzi yagamba ebigambo bino nti sirabangako bail application eri passionate bweti. Ebirowoozo byonna mu kiseera ekyo tebyali ku Mufumbiro byali ku mukyala we. Bwe nali mbaddeko naye e Kanyanya nga yeeyimirira kaakati naye sobola kubeera naye mu kkooti ku mandatory bail nga yeeyimirira bba kuba yali ku ndiri. Ekyali kinyambadde essaawa eyo teyali wa Yuswa Mufumbiro kuba yatugamba buli kaseera nti ye mugumu nyalwana kufuluma kulaba nti famire ye erabirirwa.
nti omukisa gw'omukyalo n'okufuna obujjanjabi gwali mu mikono gya kkooti okuteekesa amateeka mu nkola. Kubala bubazi nti ennaku ziyiseeko zaalina okubeera mu kkomera nga tanawozesebwa ali butaala. Oluvannyuma gavumenti yalaga nti terina bujulizi tesobola genda maaso nagwo neegujjayo. Mulindwa olukongolo lwonna lusonze mu kkooti. Kati ku bintu ebijweteke ku bintu oba omusango gwayiswa mu mufumbiro ogutaliiyo tulaba nti nno bye twali tubuulira kkooti omukyalo olwaleero afudde era omusaayi ogwo guli ku ngalo za kkooti. Ensonga era bazeesigamiza ku kyabalamuzi okuggwamu ak'obuntu bwe batuuka mu kusalawo. Munnamateeka wadde ebyokulabirako bya mirundi ebiri abalamuzi bwe baviiriddemu ak'obuntu gwe bavunaana n'atuuka n'okuva mu bulamu bw'ensi eno nga tebasobodde na kuwuliriza musango gwe. Ogusooka gwa munnansi wa Bugiribani gwe baakwatira e Kalangala mu bigambibwa nti yakabasanya abaana. Mwami Omujamani eyaleetebwa mu kkooti nga kansa amulidde n'omubiri ogumu guyiikayiika ebbali. Ne tugamba omulamuzi yatudde mu musango ogwo nti ono kansa amuli aweddewo okuba yaleetebwa na ku kagaali. Nzijukira kkooti eyo yagaana okuta omwami ono kakalu ka kkooti. Olunaku olwaddako teyasobola nagenda mu kkooti, baddayo batwalira baluwa ya mufu. Omulala atugambye munnamateeka munnaabwe Bob Kasango naye kati omugenzi. Bob Kasango yafuna ne report eri munnamateeka ekisooka yafuna ne report okuva e Kenya gye yajjanjabibwa nti obulwadde bwe bwalina eggwanga terina busobozi mu ddwaliro wano bujjanjabibwa Nairobi. Bob Kasango n'asaba okweyimirirwa ku lw'ensonga eyo. Kkooti n'egaana omuta era Bob Kasango naye yafiira mu mikono gya kkooti. Bannamateeka bagamba tekyandibadde kirungi omuntu okubeerawo ng'alina ekimulumiriza ku mutima nga kiva ku musango oguvunaanibwa omuntu. Bino bibe bimu ku bubonero obalaga bitubagamba nti beddeko beetengerere basale mu mazima n'obwenkanya kino kibalaga bafunye omusaayi n'ebikolimo ku mikono gyabwe. Edith Katende Mufumbiro awummule mirembe. Omuntu asse ne mu Genesis nga bwe mbakootingidde verse bw'oba ofulumiza musaayi naawe fulumya omusaayi. Nze kyenjagala nammwe abasinga kye mwagala naye bano waliwo aba human rights n'ebirala bo bagamba tugende mu kooti. Kale tugende mu kooti naye kooti eyandisaanidde yandibadde kooti marshal. So ono omusajja omutemu kali butemu ayassa abaana bana ate nga neyatta n'omulala oli abadde atya nga yamutisatisa nti oliogera ndikutta. Amawulire ago ngafunye wano n'oyo tugenda kumunoonya omukyala gwe battako omwana naye aveeyo ojja kusanga nga kino ekisajja kibadde kitta n'abaana bemuwulira be basse ku bypass n'owalala nga omutima gwakyo hobi yakyo yakutta abantu. So we are going to Balamu Balugahara minister ye okuva olunaku lwaluli ayagala omusajja ono akubibwe masasi ku State Square mwamulabanga akyogera ng'agamba omusajja ono oluvannyuma lw'okutta abaana bana tasaanye na kubeera mu kkooti asaanye kuttibwa. Obusungu buno Balamu bw'ayina buva ku nsonga nti mu bwongo bwa Balamu alowooza omusajja ono yazze atta abantu wano mu Uganda bonna bonna. Mu ndowooza ya Balamu ye Balamu mu bwongo bw'alowooza nti omusajja ono ye yatta abantu juuzi ewa Muwanga Kivumbi 10. Nkutegeeza nti Balamu alowooza nnyo bambi era waakisa tayagala bulamu bwa muntu kuzannyirwako. Balamu mu bwongo bw'alowooza omusajja ono era ye yassa omukazi ono kubanga ono agamba bamukwata ne bamutulugunya mpaka bwe yafudde. Era ono omusajja ne ye yamusse oyo gwayogerako eyassa abaana. Nkulaga obusungu bwani bwa Balamu nti bwakitegeevu okwagala omusajja ono attibwe. Tuludde nga tubuuza bannange fayiro ya Muwanga Kivumbi abatta abantu abo bali luddawa ne ku poliisi teriiwo. Kati alabika Balamu yakitegedde obusungu bwe nti omusajja oyo ye yatta abantu abo abewa Muwanga Kivumbi. Balamu akulaga nti ye mu bwongo bw'akirowooza nti omusajja ono lwaki tasaanye na kuweebwa mukisa kugenda mu kkooti asaanye kuttibirwawo. Mu bwongo bwa Balamu alowooza ono omusajja ye yawandiika ng'okulonda kuwedde tweet n'apostinga ng'agamba ati nzise abawagizi ba NUP 22 ninze Bobi Wine wa 23. Mu bwongo bwa Balamu alowooza ye musajja oyo. Mu bwongo bwa Balamu omusajja oyo amuyinako obusungu yassa abaana abana alowooza nti omusajja oyo ye yatta abantu nga 18 Novemba 2020 abantu abasukka mu 10 abattibwa olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalukwatibwa eruuka. Mu bwongo bwa Balamu alowooza ye musajja oyo lwaki akoze ekivve nnyo
era lwaki amuyinako obusungu tasanye genda mu kooti. Balamu mu bwongo bwa kirowoozo omusajja oyo yali yagenda natta abantu wano jjo ly'abalamu 29 ogw'omunaana nga 10 lwe balemesa Kabaka okugenda e Bugerere. Nkulaga obusungu bwa Balamu nti bw'amagezi bwa kitegeevu ku musajja oyo bwamulinako. Lwaki tasanye nagenda mu kooti? Kuba ezo fayiro zonna zenjogerako abantu bafe abo battiddwa tewali fayiro. Mu bwongo bwa Balamu alowooza nti nga 10 omwezi ogw'omusanvu 1989 oyo omusajja ye yali omujaasi yali aduumire Essoloti eyakwata abantu abaali bateeberezebwa okubeera abayeekera n'atabawa mukisa kubatwala mu kooti n'abasibira mu container eya train ne bakuma wansi omuliro abantu abo ne bafa. Ekiziiro bubi nnyo mu container kye bayitadde Mukula Masaka. Bantu 2 n'obakwata n'obasibira mu container. Abantu beteeso de Mukula Masaka. Balamu mu bwongo bwalowooza yoyo kuba n'eyo fayiro tetulina muntu mu Uganda mbyafaayo byayo yali akwatiddwa avunaanizibwa nti ono ye mujaasi ya commandinga Masaka eyo. Tebaweebwa mukisa kutwalibwa mu kooti kwewozaako. Ate ng'era mu Uganda 1989 kooti zaaliwo eziri. Omusajja omu eyawonawo ku bantu abo abamukula Masaka abaafa over 68 abaafiira mu container. Yagamba nti baafa muli bwe baali munda ye kyamutaasa ayina munne gwe yeegayira nti nfuka mu kamwa kubanga abantu baafanga mu musana mu bugumu bagamba container wansi bakumyeyo omuliro ng'abantu ekibatta nkalamata ne bagwa ne bafa bwe batyo. Baatuuka ku level eyo yakuba nti omuntu yeegayira munne munnange nfuka wano nange ngenda kufukamu mu kamwa. Kati Balamu akulaga oyo omusajja oyo alabika yakizudde yali akulira amagye ebiseera ebyo. Abo nabo tebaafuna bwenkanya. Balamu akulaga mu magezi ge omusajja ono amulinako obusungu tasanye nagenda mu kooti olw'ensonga ye yakomandinga olutalo olwalimba omusinga abantu 10 n'omusobyo nabo ne battibwa nga tebafunye mukisa kugenda mu kooti ng'ate kooti weeziri. Balamu obusungu nkulaga bwalina nti buli very genuine. Oyo omusajja mu 2006 waliwo omusirikale gwe batugamba gwe bayitanga Captain Magala eyatta abawagizi ba FDC nga bakumba wali Emmengo. Basatu mujjukire gende Ruziro labo bajali kitegeeza ne Magala si ye yabatta yono omusajja nkulaga obusungu omusajja oyo fayiro zonna ez'okutemula abantu mu Uganda ezitabaddeewo yadde yoyo omusajja era yakikola. Obusungu bwa Balamu bwa kitegeevu bwa ddiini bwa kizadde. Mwebe mutta mugenze ne mutuukiriza olugero lw'ekisoga omusoga akoba nti enoni enkulu neeyegere sente okunya mu kisu. Enoni enkulu neyegeresa ento okunya mu kisu. Muze mutemula abantu wano buli lunaku buli mwaka tubagamba bana mutemula abantu kakati banna Uganda batuuse okugwedda lunga ekintu kibamanyi mu bwongo kya kutemula. Kati mutemu munnammwe mwe mulaba kiyakoze kikyamu nnyo tasanye na kugenda mu kooti nga mmwe mutamudde ne mugenda ne mukola ne zitweet byonna ensi neraba omuntu nga gamba nze n'akatta 22 embwa za Nuupu ekyo ogwo si musango. Kati zonna fayiro mulinga abazimuteekako. Nkulaga Balamu nti ategeera nnyo alina bambi ekisa era minisita alina amagezi nnyo alumirirwa eggwanga lye n'abantu obulamu bw'abantu abaweekitiibwa. Mwitegeera ekyo byonna bye muzze mukola okutemula abantu ng'ensi ekuba enduulu bannange mulekere okutta abantu. Abantu emitwe teginnaba kuva ku bifuba aba bemwakatte wa Muwanga Kivumbi. Efayiro ya Muwanga Kivumbi teriiwo mukiteekera ku musajja oyo byonna kasuubire. Obutemu obwo bubali. Enoni enkulu neeyegere sento okunya mu kisu. Ebikolwa byammwe eby'okutta abantu kati biyingidde mu bannansi. Bakimanyi nabo kati nti okutta kya bulijjo ng'akanyonyi akato bwe kayiga nti maama apama mu kisu wano nange kati kitegeeza kya bulijjo. Kati kye mukola nga muvaawo mwasama asaanye kuttibwa. Eyatta abamuwanga Kivumbi mwamutta. Eyatta abantu n'agenda ne ku post ye ne yeewaako obujulizi nti twakatta bati mwamutta. Tobamanyi gwe Balamu. Bamuleka bw'abantu abo bonna obwana kati obubonaabona obw'abantu abo bonna bamusse. Waliwo omwana Kabaka kulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe bamukwatira eruuka batta omwana owa senior 1 owa Lubiri SS wali mu paaka ya Usafi oyo teyali mwana.
abantu bemusse bonna kya bulijjo. Kati mutulaga wano mu mulimu amagezi nga atenga mmwe bennyini ebikolwa byammwe bye biyingidde kati mu bwongo bw'abantu ne balaba nti okutta abantu bya bulijjo. Tubadde tubayimbirira respect obulamu bw'abantu, mulekere okutta abantu. Emirambo giri wali teginnaba kuvundewa muwanga kivumbi. Musiba omusajja ku bintu ebitaliimu ng'emirambo abantu bali mu ttaka mwabase. Kati mulaba kati sawe no muvaajo n'olaba mbu bateesewo okusaba ne minisita aleese obubaka okuva ewa president nonsense. Ono omuwala bamutulugunya mpaka bwe yafudde. Oyo omusajja yamutulugunya. Ye yamutulugunya oyo obusibulamu. Musa abantu abasukka 200 Bukyanga Robert Kyagulanyi ajja mu byobufuzi myaka 7 gyokka. Tubeegayiride bannaye mulekere okutta abantu ejono gye mirambo gye tulabako gyokka. Balina mu 500 kubanga tulina abamu be tutalabanga mirambo. Bangi basebuufu. Tubeegayiride mulekere bannange okutta abantu. Kati mmwe mutufuganga bwe mumanejinga ebiraalo byammwe. Ebyente bwe bagita nti ayo ne bwe bagita teina makulu. Eno anti eyente yange lwaki ogisse? Naffe mutudwala bwe mutyo. Kati olaba mbo okutta abazadde abantu abakulu si kikulu ekyo. Naye okutta abaana ogwo musango ng'obwana buno oba oliawo abamu ku bantu bemuzize mutta banganda zaabwo. Nga kyekyabuviiriddeko n'okuba nti nabo kifa olw'okubanga bwe batta ab'enganda zaabwo temwateekawo temwakola kisaanidde. Kati muvaayo mwasama. Nonsense. Obulamu bw'abantu bonna bumatalinga. Ninze Henry Maganda Matia Kyoro otudde. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawe ennamba yange yeeno 0752 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Guru Ortown Clark Wambarwa City South Division nagira abo bona barokuguruza mu rubajo rw'emihanda. Katika mbagambe ebigambo bino berimbika mu kintu ky'enkulakulana, berimbika ku kintu ky'omujjuzo, berimbika mu kugamba nti it's a walk over nti abantu balina otambulirawo kubo kumala emyaka emeka. Lwaki mu kaseera kano nga ne mu butale gye mubasindika okugenda obutale mubwokya. Eno ye message ey'emabega waakyo kye mubadde mutamanyi ate abamu kye bayinza okutabagamba. Ffenna twagala ekibuga ekiyonjo, ffenna twagala ekibuga nga kyetadde. Naye agenda eno si yeeyo. Tosobola kwata road reserve n'omuzimbamu ebizimbe, tosobola kwata myala n'ogizimbamu ebizimbe, tosobola kuyimirirawo ng'amataba gakuba abantu mu bizimbe. Ekyo kyo n'otakinogera ddagala na kukyogerako. Naye eky'abantu bwe batambulira kyo n'okyogerako. Kakati Munnayuganda mpuliriza bw'oti. Okujjawo abantu mu bibuga, buli Kyagulanyi kibuga kyagenzeemu mu budde bwa campaign wabadde atambula, buli kibuga kyonna kyabaddemu abadde nga aloadinga abantu nga bayitirivu. Kati Mwami Museveni ekijja kitya ate kigenda kubuutikira, kigenda situkira mu bibuga. Kati abadde alina okunoonya mu buli mbeera yonna akendeeza atya population eri mu bibuga, akendeeza atya ennamba y'abantu abali mu bibuga. Kino kyabadde alina okukola, okugyamu ababoda,
okujjakamu abataxi okujjamu abatembeyi mwenda ne wana awali ekizikizo omuntu wasobola okwekweka ku luggi ayagala ekibuga kyonna kibeere nga kiri clear nga kitangaala nga bw'aba asobola okwa-identifyinga omuntu amanya yeekwese mu dduuka bwe riti ate n'abantu bennyini abakolera mu maduuka omwe abasigalamu munda be bansasula lenti miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 5 miliyoni 10 abo ne ku Kyagulanyi babadde tebavaayo mu maduuka gaabwe ne budde bwa campaign ne ku campaign trails babadde tebazitambulirako abo mu maduuka munda babadde tebatambula era n'okuvaayo okuweevinga babadde tebavaayo lwaki bo balina mu kuttooke balina kye baluuzinga omuntu asobola okwaffordinga okupangisa edduuka lya miliyoni 5 miliyoni 4 miliyoni 2 tasobola kuva mu maduuka alina kyaluuzinga oyo aliko bulungi ali yaddeko ene struggle y'abantu abanaku abaavu abatalina future ntangaavu nga gyalaga talabayo kati ate n'okusituka bwe kuba kutuuse nga sipaaka erabise abo tebagenda kuva mu maduuka bagenda gaggala badde waka batuule ke kamu akakodyo kaakozesa ng'akozesa ba executive directors ne baminisita b'ebibuga be yateekamu okulabika nti bamuyambako okufulumya abantu abo okwagala okukendeeza population y'abantu abalilayikira okusituka akaseera akatuufu bwe kaba katuuse n'obutale bwennyini obulimu omugotteko gw'abantu abangi tebabwagalamu lwaki bukuŋŋaanya abantu bangi kati nga noono ali mu akeedi n'okwogera ku nsonga ezigenda mu ggwanga yadde okuvaayo n'ayogera wadde n'akola statement bajja mmugoba mu kizimbe lwaki kyasigaddemu be bannannyini kizimbe abakulu ba gavumenti be bannannyini bizimbe tagenda kwogera bw'avaayo n'ayogera ne bakizuula bajja mwongeza renti oba bamugobe mu kizimbe abe nga takyalina wadda kati kitegeeza ki baba babasirisizza kati okusigala mu dduuka alina okusirika nga tagenda kwogera kigambo kyonna kyonna kikwataganya na ku byabufuzi kuba be basigadde nga be balandiroodi b'ebizimbe ebyo bano abanene mu ggwanga n'okumenya amayumba g'abantu nga beerimbika mu kitongole ekya NEMA naye n'osanga nga factories zaabwe mweziri n'osanga nga Munyonyo Resort ng'ezimba mu Ntobazi ng'osanga nga Starbix ezimba mu Ntobazi agenda yaabwe yakukendeeza population y'abantu abali mu kibuga mu suburbs kuba mu suburbs ojasangayo nga 5 ku 10 kuliko obuyumba nga 4 buli kayumba okasanga kalimu abantu 5 kitegeeza 5 ku 10 y'omuntu obazi osanga erimu abantu 20 ennyumba 4 n'abantu 10 abalimu ba 5 be bantu 20 naye bano abasigala mu maduuka abasobola okwaffordinga renti ya miliyoni 5 omusanga Muyenga omusanga Kiwatule omusanga Buziga ng'ekikomera kye kiri ku half an acre naye ng'ekikomera Kiramba kirimu abantu 4 naye half an acre y'omugeto ogenda gisangamu abantu 10. Those are numbers. Katali n'okubamenya bonna that big number agifulumya ebibuga. Sawa y'Abannayuganda osituka bw'eba etuuse abeere nga asobola okontrolinga ekibuga nga population y'abannansi teriimu. Ye logic eri emabega w'ekintu ekyo. Kitambulira ddala mu bibuga n'emiriraano. Embaale aba breaking a record y'okubeera nti basobola okuŋŋaanya abantu abayitirivu ennyo mu kiraba kye baakola n'embalala president waffe gye yasula embalala mu Western Region kye bali kwera mu kiraba mu kibuga Kampala mu kiraba mu kibuga Gulu mu kibuga Arua ebibuga byonna baliko operation ey'okumakinga sure nti buli omu yenna bamufulumya n'abali mu butale mwenna muli baakufuluma. Lwaki tebaagala bantu kubeera mu bibuga naye beerimbika mu kukugamba nti nno omujjuzo gubadde mungi ate ne mwewuunya abo abantu abatembeyi be mbadde mulabanga abatembeyi ebintu babadde babijja mu maduuka gammwe mwe baha oluseera
babadde babagulako ebintu mubagobyewo naye obataddewa eyo saagala gendayo nnyo naye gwe manya omuntu asobola okwafoodinga renti ya $5,000,000 tasobola kugenda ku street tasobola kugenda ku street bwagendako oba nayogera ku kintu ky'ebyobufuzi bagenda mwongeza renti oba mugambe fuluma mu kizimbe kyange lwaki abakulu mu gavumenti be bannanyini bizimbe ebyo kati baba bataddeko zipu ku mumwa ndoza mutegedde bulungi baseba ne banya mukama abankomere otyo naze ne mbagamba nti bakyali bano bali mu kwesiba ku bazungu era balina diversion gye baagala okuleeta ne mbagamba nti endagaano entuufu ey'aba deportees ya Democratic Republic of Congo kiki kino nakugamba wano wooli it is the truth center abo propaganda waabwe gwe bakuba bali ku age bawedde diiru eno bwe babadde bajagala era abadde bakimanyi nti diiru eno essaawa yonna yonna egenda kukutuka kakati bo ne bajeewa mangu tuleme kufokasinga gyeri naye nakugambye nti enteeseganya ziri wakati wa Democratic Republic of Congo ne United States of America ey'aba deportees bwaki nti enkwatagana ya America ne Uganda mane ane emye akati bano befula babadde bagala diiru buno obwa Uganda Law Society babuguze era nayo ne papula bimuleta biri fake mugende ku website ya America munawo ekintu kino tekiriyo mugendeyo ze nakugamba nkusomesa ne link nenzikuwa mugendeyo olaba tekiriyo Congo emaze okutula deportees deal era bakugamba mwezi gumu bagenda kutandika okuleta ba deportees under the protection of the United States of America bateke mu gwanga Democratic Republic of Congo bamaze okukiriziganya nani ne Felix Tshisekedi nakugambye bano bachali bafere jidamu bano bachali bafere kakati bajja ne bakwata obongo jukira kakati bano it is a battle of policies bano bali mukabinja ka BRICS of which akabinja ka BRICS kanafu nnyo kati omwana ali ku Capitol Hill kyabakola mu Capitol Hill ate waava wagenda kulumba Bungereza mmwe waava wagenda kulumba Bungereza kati kyabakola mu Capitol Hill they cannot take it kati kye basazeewo ne batandika okubuzabuza eno bakugamba balese ba deportees 8 tetubalaba eno balese ba deportees 12 tetubalaba buno wa Uganda Law Society bukugamba nti balese ennyonyi namba nga basibye enjegere tetubirabako tebabitulaga amawulire gamaze okuvaayo Democratic Republic of Congo emaze okutula diiru ey'aba deportees ne gwanga ya United States of America abakiikiridde Congo kubaddeko Minister of Foreign Affairs wa Congo abaddeyo mu ndagaano eno kubaddeko Marco Rubio abaddeyo Masadi police banga unaona abadde abeera mu Congo era ne ngamba nga tetulabye ku kugundi onayo neraga nti no Uganda eno bagenda jiwa deported deal Kwango gwasoka bali besibako bwesibini tubagamba mutukubire ku meza kati ne fabricating ayo n'ebintu batadeko simanyi gundi ka coat of arms bakatadeko mu Uganda kakati endagaano eno twajingira dda mutuwe details ze endagaano nga ku website za America teziriyo mugende mukebere obe ya Congo teriyo na kugamba bampita Dr. Shama mu Foreign Affairs ndikabaka nkidamu mu Foreign Affairs ndikabaka bano tebalina we bagenda kuteeka bampita one man army ngenda kuba bakwatira bano ku international scene Uganda yemanyi kyerimpa tetugenda kuddamu kubakkiriza kuddamu kuyisaawo bintu byakusiriwaza njagala mulete evidence ku deal eyo nganze wembateredde evidence yino ti deal emaze okuweebwa eggwanga ya Democratic Republic of Congo era mu mwezi gumu bagenda kutandika okubaleta under the Trump administration lwaki Congo eno yeegize nakugamba abantu bano tekisoboka kuba nti United States of America mu Uganda kyeri mukola bakita economic sabotage nti omwami ono ayingidde akabinja ka BRICS akube $, ate bo bakwate sente bazimuwe azikozese ate okukuba $, babeera basiru mukiddamu okimanyi nti omuntu ayagala kusiba wekanyini notandika omuwa sente ng'oli mu ndagaano omuntu ayagala kukusaanyawo ate gwe n'omuwa sente ezikusaanyawo bano kibagamba nti America kyeyakoze tewali nkwatagana wakati wa Uganda ne United States of America era nakuwadde reference kwache kiteke kye bali mu kuleeta ekyo simanyi national sovereignty simanyi biki oba ndanga bana abantu baba baaki kati wekyani yakiyiza simanyi national ate bagala za World Bank osigera bagala za World Bank ate no weefula nti bali mu mikono gya Russia osigera ekintu ekyo eno weefula nti ba China kati bo kwegamba nabo batusobedde osigera ekintu ekyo nakugambye bwene kino nawe ayagala kikakasako tunulya Russia kyekozo kiraba Russia egambye teri kuddamu ku trading amafuta gaayo nga bakozesa ki nga bakozesa American dollar nti amafuta gaayo bagala baga trading nga bakozesa yen is a Chinese
Chinese currency. Nakugambye nti abantu bano nakugamba we keepingire wano obo yagala okumanya webera wano subscribinga take a subscription ku sister channels zaffe tulinayo The Roots Media gendo gisubscribinge ko please nayo waliye ebyamakulu ebigendo kugasanga wano tebiriiwo kubanga eri egena kubekola culture and policies tulinayo nendala tulina Roots Media 256 nayo backup channel nakugambye anything can happen senga channel no bagitwala nga tuwa subscribing eri temuja mu inbox kunonya tulina channels bili ku YouTube as backup channels ezeno tulina The Roots Media tulina The Roots 256 tugenda tuzinonyeko channel ezo tuzisubscribingeko videos sinatandika kuba pakira nyingi kwa tuwetaga okunonya gundi tugenda tuzisubscribingeko then ne ku TikTok tulinayo backup channel yaffe bagita Shama Fat D2 webajita so tugende tuzisubscribing if anything happens on one of these channels tuba tuswitchinga buswitchinzi ngozifuna eri okitegera ngobifuna wali so tugende tuzisubscribing kwezo channels ebili aba YouTube then ne TikTok tugende tuzinonyeko Facebook yaffe jeriyo Facebook is safe and secure teri je bagenda kugitwala yo tibagisobola yes abula zino twaseza tuzikolere backup so bana bami Russia akugambye tachi yagala sente lwachi nakugambye utawulu no target yabagala kuba dola naye ono Russia yerimba kidamu ono Russia yerimba amafuta gagenda kubera mu dola agambye European countries teziddamu ku trading amafuta ga Russia muki mu currency ya dola ana akozesa aki akoze no situation eriwe sawe no tibagunda Iran ne Strait of Hormuz ntinzigale esawe no akoze chance eno mbukati Europe demand ya mafuta nene nyoka there the backup is Russia little did he know ndi America amaze dokuwambe Venezuela nakugamba goja kumanya geopolitics nakugamba nze ndi international advisor ono kakati alidinga mafuta ge kugwa already America yamaze dokuwamba Venezuela yensi emu kuzikyasinziza amafuta mu nsi muno mu Uganda already yajiwambye dda companies eziliyo za America zeziliyo kitegeza nti balina amafuta basobola producing amafuta agasobola okucertifying market atoli namu kuba sanction mutegera kati Russia ayagala kuletera China bizibu otegera ekintu ekyo ayagala kuletera China ki bizibu otegera kati ono ogamenti no temutradinga mu dola ekyo genda kikola nti sengo badde okimanyi nti okay Strait of Hormuz bagigadde but America teina options ndala ni already omuzajja ina options ku meza acha bagamba okay gali mugeso nyo bate gali mu dola mugeso nywe gano gagendo tambula Venezuela demo eboominge esituke Venezuela agambe welcome America thank you for coming to the United Venezuela awo kati ono bana abasajja nakugaba na ba communist bo Baliao ekintu kyawe kya survival they are always thinking about survival how do we survive in every situation kibabirako they don't think kati nebakwata zino communist ideology nebajja nebaziteka mbano ba dictator ba Africa okitegera nebaziteka mba dictator ba Africa kyokola ate bano bo tebabayigiriza survival nedda babayigiriza kintu kibayita damage control of which oli wa survival asobola okuwona ekintu ne damage control tosobola okitegera nti osobola okukola ekintu n'okibala otherwise kati ono Russia tanabiteeka mu activation tanabiteeka binabera active abagambye bugambi tacha ayagala mafuta ge kuddamu kukola ki kugulibwa mu dola ayagala gagulibwe mu yen yes ayagala kulaba America agamba atya atulinde mu America nakugambye America ina option ya Venezuela kubanga Venezuela kati eri mikono gye ekyo kibadde kisobola okubeera successful ng'America ono tanafuna ki tanafuna Venezuela ne kye kijja mu Uganda wano kye kikulaga ntasobola kuwa Uganda deal ng'omwami ono ali mu kabinja ka BRICS ate sente zinazikozesa kuba dola kubanga jukira this is the economic influencing factor yeso ku United Nations Security Council yeso ngarachi Russia teyogedde ku rubles yogedde ku Chinese yen mpichi nakugamba the economic factor which influences policies economics just influence nti economic factor eno influencing policies what otunde ku United Nations Security Council under the communist side it is China is not a colonial bloc or a colonial power but rather an economic power okitegera kati kitegeza nti esobola ku influencing policies ezitambula ezensi esobola zi influencing because nakugamba economics only influences nti ekintu kyonna yagala okukola ogenda kwetaaga sente ogenda kwetaaga ki sente kati kitegeza nti bano aba communist abafuga they have the three element Kim as in Xi Jinping yalina political power
yalina economic power, yalina nechi, yalina ne deciding power. Nti abachina ne banakira ku machane bagira. Iya bagamba da kakati ffe twetaaga kukuba kalulu. Oshigira twetaaga kula akulanya. Oshigira egundi Ibrahim Traore jali mu kwekuteekamu. Wede ekintu kyabadde akivuze bulungi naye atandise okwonoona. Oshigira atandise okwonoona. Kati ne bana abagamba nti babawadde ddiiro ne badipotizi batandise okujja. Kyebula bayogedde na namba ntono. Badipotizi 8 America byaleese. Bakulu tetuli basiru. Mutuleetere evidence ya badipotizi nze nkwade nti endagaano emaze okusayiningibwa ne Democratic Republic of Congo. Kati ddiiro zonna eza Africa wano Congo egenda zisuna. Nkiddamu Congo egenda kuzisuna because beetaaga kati Congo paka nga Uganda ene ekyuse. Tebasobola kuddamu kuba wadde omunwe gw'ennusu. Already bachimanyi human rights violations ezigenda maaso mu Uganda bazimanyi. Nga nekyaleetera ddiiru ya Rwanda eyo okugisazaamu kubanga baali bajja ba migrants bali bajja okuva mu ggwanga erya United Kingdom oba UK nga baleeta Rwanda. Era ne sente nga baziwadde ng'enteekateeka zigenda ki mu maaso. Ne wajja ne wabeerawo gundi sitaga ya M23 okuwamba Goma ne Bukavu. Okigira eyo gundi eyo webagiwamba eyo webaleetayo anakeyo. Bakola ki? Ne babajjako ddiiru eyo kati bali mu kooti mbano bagenze kulopa bagenze mu kooti. Kakati America sinsiru nti ewali human rights violation nga kuliko ba democrats abakyasinze okuleekaana. Mugwo okwate ddiiru bweti erimu sente z'omuyi w'omusolo w'eggwanga lya America. Oziweyo nga Robert Kyagulanyi ali mu America tebasobola senga kati kakuttedda. So bano nabagayi bali mu kwewayiriza. Ddiiru entuufu eri mu ggwanga lya Congo era wekitiwe kibadde nakugamba you have Dr. Shama, you have politics, you have civics. Tebagenda kuddamu kukoserewaza. So ebyo nabyo ebitambula treat them with contempt. Aba deportees bagenda kutandika okugenda mu ggwanga ya Democratic Republic of Congo mu mwezi gumu under the United States of America sponsorship. Kati lwaki nekira bagize babaze ba deportees bano bagende mu Congo nakugambye already bid ya mineral wealth ebyo bugagga ebyo mu ttaka America yamazedde okuwangula already ina 50%. Kitegeeza nti kati essaawa eno ekintu ekyo kye bali mu kukola beetaaga abantu money power egenda okukola mu companies zaabwe. Nkiddamu beetaaga money power egenda okukola mu companies zaabwe. Kyobola bakati babajja mu United States of America babaleeta eno nti kati bagenda kushiftinga plants oba production bagenda gikyusa edde mu Africa kati nga baproducinga eri ne batwala ebiwedde bibadde kuki pollution ebadde nnene nnyo then n'omuwendo gw'aba migrants gwabadde munene nnyo. Kati bano baakiraba nti nno senga tuddamu ne tukola world order Africa n'etereera industries ne tuzitwala eri abantu bano tewali nsonga ebeera ekolaki ebeera ebaleeta. Okitegera kati tuli ku Uganda nga baagala musesebbula kakala ate mutugambe nti ne ba deportees bamuleso konna kugambye kwegumya na kukulaga nti nno atutuzanya reverse psychology waliwo enkwatagana wakati w'abazungu naffe naye ng'enkwatagana eyo eri mu mpewo eri mu mpapula za NRM naye mu mpapula za America tezirimu. Endagaano entuufu eri mu mpapula za Congo ne America z'empapula entuufu eziriwo. Okyegera ekintu ekyo lwaki nkugambye nti kati bano balina okubaleeta okutandika okukola mu companies zaabwe due to the new world order ekolaki eriwo era ekyatutwala mu nsi ezo ne tufuuka ba migrant workers mu nsi zaabwe ezo kuba nti world order yaliwo baali baagala ekintu kye bayita industrialization nga baagala kukuzaakuza industries zaabwe naye due to the development in technologies okitegera due to the development in technologies ezze nti bakati bafunye roboti bafunye biki ebigenda okukola then but there is no need for manpower atenga they are densely populated in those areas kati ettaka lya bakola ki baleetaga ensonga lwaki balizooti nze nti kati zino ensi ze tugenda okukulaakulanya okuzimba industries zino tukole ki gye twatwala ba deportees kati ensi eri secured already one wadde ono Kagame akyali mu mampantige naye agenda kumala awanike. So ensi eri secured yokka gye balina kati ye Democratic Republic of Congo ng'ensi endala zo bakyayirirwa bannakyemalira baayo. So tebasobola kukola nsobi eyo ensonga lwaki ba deportees bano tebasobola kubaawulamu babamu babeere Congo abalala simanyi babeere Uganda. No please bonna babatwala mu Democratic Republic of Congo. Ensi endala eyina agreement ne United States of America yeggwanga lya South Sudan. Sudan eyina deportees agreement era nga Salva Kiir yali agiganye nga bano abaami bano bamutaddemu amasomo bano ababiri bamuteekamu amasomo mwendagaano agigane bagiwe bo. Okitegera baali bagamba Salva Kiir endagaano agigane bagiwe bo kakati bamugamba tugenda kuutula Salva Kiir n'agamba kale mubaleete n'ogamba it is too late you have to leave power. Okitegera era tuli kusaidia Riek Machar yajja tugondeza embeera. Okitegedde ekintu ekyo. So this is how power moves. Bano bewaayiriza bali mu biwanyi kiddamu woddamu okuli ekintu ky'aba deportees akikugambye genda omugambe
mugambe kyoyagala gwe kyoba oteekawo kyoba omugambe ekigambo gwe just ekikunyumira addamu okwogera ku kyaba deportees naye nze kyemugambe ekintu kimu sooka omugambe tuwe ku evidence atuwe ku videos atuwe ne ku website za America nga zoogera ekintu kino nga nze wenzikuwadde genda ku website za United States of America bagenda kuba boogera ku ndagaano eno gye bamaliriza okusayininga abadde mu ndagaano eno kubaddeko Marco Rubio kubaddeko Masadi Boris kubaddeko Minister wa Foreign Affairs mu ggwanga Democratic Republic of Congo ne committee ye era endagaano ne bagimaliriza nga mwezi gumu ba deportees bagenda kuba batandika okukola ki okuyingira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okulaba nti bakola mu industries zino kubanga tukkiriza these are expatriates bano balina skills mu bintu byebimu byebasobola okukola kubanga ki ebbanga libabadde eri ate Congo jukira ebadde ekyalina olutalo ebadde kati bakyalimu after lutalo effects zebakola ki zebakyalimu nti kati balina kati okuyigira ku bintu byekyo wala nejje ya Democratic Republic of Congo basazeewo libeere nga likolera wansi wa United States of America Bungereza ne France okigira bagenda okusooka okuligira paka ebanazuula nti ejje lino liri fit okusobola okukola ki okusobola okukuuma ensi ye as for the meantime egenda kubeera Blackwater nga ye protecting boundaries za Democratic Republic of Congo era ndowooza essaawa yonna yonna Blackwater eno egenda okusesebbula Rwanda ebeere ng'ekikola ki nga egenda kukola ki egenda kugisabula egijjewo okitegeera egenda kubanga egisabula egijjewo so tugenda kubanga tulindira updates zonna ku ba deportees bano nga batandise okujja tugenda kubanga tumanya details z'ebintu binene bigenda okukola ki ebigenda okubanga bitambula nga bigenda maaso wabula kati for a meantime endagaano yakasayiningi wakati era bagimaliriza nga Democratic Republic of Congo egenda okutwala ba deportees nga yegasse ku South Sudan mu kutwala ba deportees mu Africa bana bagenda okubanga bavudde mu United States of America with African nationality paka ngensi zaabwe ziteredde babeere nga bakola kinga baddayo naye nga kugambe the main factor is the hidden factor gye baagala okuleeta is the industrialization oba the production scale egenda okubanga ekola ki ng'etandika mu Africa wano kubanga kati America yasazeewo n'agamba ti China ono abadde atudominatinze nnyo mu Africa kati essaawa tumusabule tumugjeyo then tumala okumugjayo we take over tulabe nga tukola ku demands ez'Abafrica however nti balina 50% mu byobugagga but they are not going to take raw materials from the Democratic Republic of Congo wabula bagenda kuzimba plants mu ggwanga Democratic Republic of Congo era nga company gye bayita Maritas yo yamaze dde okuwangula shares ezikyasinze obungi mu Cobalt wa Democratic Republic of Congo eno company yakubye Abachina yakubye Abachina okubanga ewangula akati kitegeeza nti olaba nga company ya America yewangudde bid ennene omanya nti America yewangula naye nga jagala jukire nti already United States of America eina 50% kati company percentage yonna nagireeta bubagattira ku 50% China ebere struggling kutandikira ku 1 yo America etandikira ku 50% kubanga baina mineral for security exchange deal gye balina naffe Uganda tujeetaga His Excellency Kyagulanyi please don't hesitate do not hesitate for any deal. We have the minerals that we don't know their price. We have the minerals that we have never seen. We have the minerals that we have never seen how they operate. Nga tumanyi na production iri mu sente meka. So don't hesitate at any percentage gye bakugamba. Don't hesitate. Biweeyo tufune emirembe kubanga abakongo basaze oba exchanging obugagga byabwe balina in exchange for their freedom. Kakati naffe wekibanga kikyetaagisa ekyo kufuna emirembe. Don't hesitate, do it. Kulaba na Uganda. The Minister of Foreign Affairs nkukakasa ngenda kukwata omulimu ogwo gw'okunnyonnyola bannansi lwaki wakoze ekintu ekyo. Teri generation egenda kukunyiigira lwaki wakola ekintu ekyo. So tukusaba ekintu kya Felix Tshisekedi wekibanga kyekiri ku mmeeza. Do not hesitate okukwata ebyobugagga ebyo obiweeyo. Kubanga ne kakati tetulina kye tufunamu. Amafuta ga Uganda tulinamu 80%. 80 batugamba 15 na eri 80%. Tanzania etayina mafuta etusinga percentage ennene. Okitegera? Sinoko eyaba China company etusinga percentage ennene. Golodi waffe yo percentage tetumanyi. Wabula tetumanyi nti Wagagayi yamutwala eri mugoba bannansi mu birombe nkiddamu bali mu kugoba bannansi mu birombe China taking over. So don't hesitate for anything. Wabagala cobalt, wabagala phosphates, wabagala graphites byonna bawe tuwona olumbe luno. Okitegera ekintu ekyo because these people are greedy and not willing to share with any Ugandan. However, these resources belong to us. Kati wabadde bamukuba nga bamuwujja amafuta bagamugoma bwabozambo back off our oil kati amuyita our oil naye nga buli yali agamba my oil ne decisions zonna ziyakola okugatwala Tanzania ne decisions ziyakola ne companies za Wagagayi Uganda tezirimu teri munna Uganda abirimu okitegera byonna yakubikola yenga omuntu okitegera ekintu ekyo naye kiki kitugira kiti
bibadde nti tubadde reluctant nnyo tubadde hesitant nnyo ku nsi yaffe naye kakati yesawa to raising up for a cause era tugamba nti we need to redeem our country from the dictatorship tabenga ensi yaffe eddamu okushininga the once called the pearl of Africa must shine again okitegera ekintu ekyo tulina okuddamu ne tuyitibwa pearl egenda kukola etya nga twejjeko ekintu kyetuyita bad leadership nga tufunye ekintu ekituyita servant leadership whereby the rule of law and human rights is respected the will of the people is going to be respected whereby people are going to decide their next fate not the battle of the gun to decide our next fate that is it nga bino bugulu bwetugenda mutugendamu nga kiwanyi so kakati America yo mugamenti ajje akole business ne government wetyo baanyize bannansi nga police yabo bali bagizimba bagisa mu bannansi balina okakasa nti bannansi basanyufu bokuzimba police yabo mbakwate deal bagimuwe so please muna Uganda the bitter truth is NRM tebanajiwa ku bad deportees bagamba munana bogera dazini bogera nyonyi namba babadde bakimanyi nti deal anytime soon Congo egenda kujikutula era deal kati Congo emaze okujikutula nga mu mwezi gumu bad deportees bagenda kubeera Congo okulaba nga bakwasaganya emirimu gy'Abamerika bano eno for God and my country Uganda.